abamwe balinga ngono kino ekintu kisusse okumbobya omutwe n'ensalawo nkibuuze ku bakadaama bannange abakola mu biyumba nti nammwe babboosi bammwe balinga abange. Osobola okusiiba olunaku lulamba ng'okola era n'owulira ng'okooye naye n'ofunamu eddakiika nga 3 n'ogamba akankwateko ku ssimu yange mpulizeeko kuba ewaka oba bazadde bange bali mu mbeera ki olunaku lulamba sinnabawulizaako. Mukama wo n'akusanga ku ssimu n'ayombanga agamba olunaku lulamba obwedda oli ku ssimu. Ekisinga okwewuunyisa nti ye okuva lwe yazuukusa ali ku ssimu ye naye ggwe okoze emirimu gyonna egy'omunju ogimaze wabula bw'otuulako awo n'ogakowulize ku famire yo ayinza oyomba obeera ku ssimu essimu emirimu teginnaggwa bannange kituuka ku mmwe mwekka kituuka ku nze nzekka oba nammwe eyo bannange mpulira mukama wange andi wano n'otuulako noga maama malayika yanteereddeko ka message banne n'amala akusanga ayinza oyomba n'ebyomwaka guwedde. Ekisinga okunnuma abaana baabwe benkana naffe naye beebaka okuva ku makya paka kiro omwana tava mu buliri n'omusula obulamu leeterawo baketi. Bannange omwalabu wange alina akajanja kati ansanze ntudde wano wenkwatidde eno vidiyo nambuuza Shakira leero emirimu tewaliko nze weegiri mingi yimuka lwaki otudde maama neŋŋamba mukama olaba nsobola omuwalabu kiki ekyannemye obufumbo e Uganda gye baali tebamboggolera bati nze kintu kiri kimu kyemmanyi ku muwalabu nti tayagala kulaba mukozi ng'ali ku ssimu ne waba wakedde n'okola emirimu gyo gyonna naye kasita akusanga ku ssimu agenda kugamba toyagala kola eva obeera ku ssimu. Ate embaga esobola okujja akusange ng'oli ku koolo ne wooba tewali mulimu gwonna gw'otannakola nga buli wamu watukula watemagana nga giraasi mukwano waakiri ajja kuyita otera ove ku ssimu ogende waali. Naye bannange simanyi oba n'abammwe bali bwe batyo naye ono sisita ye awulira nga kimususseeko watuukidde ovaayo kibuuzaako kitegeeza kimususseeko ovangako omuntu akufugira ku ssimu eyo gye weegulira nga si ye yagigula naye gwe wagyegulira ate nga mulimu n'abamu nga gwe weegulira data nga wifi tebaagikuwa. Buli omu waali walabira omwezi n'enjuba naye tugendeko awo mu comment section gwe boosi wo naawe wali bw'atyo. Mulimu abamu nno ng'ababoosi babatya ya ekyo nkirabyeko mulimu bakadaama abamu nga baboosi babe babatya ng'era ayinza okusanga ku ssimu nawulira nga kimunyega naye nga tasobola kugambako gye bali bakadaama nga bakama babe babatya nga tasobola kumugamba kigambo n'ekyo n'ekimu be bakadaama Promax oba kisinzira n'engeri gye weeyisaamu ng'oli nabo oba kiva ku ki naye simanyi naye mulimu bakadaama abamu nga baboosi babe babatya ng'era kadaama kyayogera kiba kyekyo nga boosi akiwulirirawo. Abo nabo gye bali wama nga boosi waalinga oyo nga gwe kyoyogera kyekyo ng'akutya n'okugambako era nga wooba okoze obwensobi nnyo walina kyagala okugamba nga agenda kuyita akugambe mu bukkakkamu nga akuteekamu respect oba kuba kuwa muntu respect ku muwalabu si kyangu kyakusanga naye gye bali. Kati waliwo ate sisita omulala mbadde ntambula ne musinkana wabula simanyi oba kino abadde kontenti oba abadde ayogera mazima n'agamba nti boosi yajja n'amugulako ofiisi ng'ayagala muntu alina experience nti nawanika omukono mbw alina experience naye yali akakolako emyezi 6 ndoza bana aba ofiisi munange nga bamutwala nti bamutuusa ewaka nga mama yajjamu abaya ye ng'ayingira kisenge mbu ng'amubuuza mama atandikira ng'amugamba ngambye you experience nga omanyi oluzungu lwabwe ogambye you experience tandika okukola munnange nga kadaama anoonya watandikira nga talabawo kati ye mu bwe yatuuse oba we yatuuka nti waggulu waliyo floors endala kati nawuza nti amaka gonna geegamu mbu n'agamba kangende ntandikira eri waggulu gye mantandikira okulongoosa then wemaliriza ndyoka enzika eno wansi kuba ate yo tewaddugala nnyo. Kumbe eri waggulu yagenda waani wa muwalabu mulala ku fule ey'okubiri ng'omanya abawalabu tebatera kuggala nnyo ennyumba zaabwe engeri gye babeera mu bikomera sometimes bazzaawo buzza luggi ne bafuluma oluusi n'okuleka nga si wazzeewo ne bagenda
munnange mbu Kadaama yatuuka ng'atuuka eri waggulu bayiye engoye buli kimu ng'atandika ye kulongoosa mbu amaliriza okulongoosa bw'ati nga bakomawo mbu baatuuka ne bamwekanga ne babuuza yi ate ono yazza ata wano nga yeetuulidde ali ajjayo n'akagaati yeeriira abula simanyi naye ngenda batero ka vidiyo kano munnange mbu nga bamubuuza ani yakuleese wano nga bagamba mmwe mwandeese nga bonna nga bamulaga bonna abali ewaka abakomyewo nga tekuli yamuleese mbu nga bamubuuza ensawo ye eriwa nga bagamba eri wansi nga bagamba alayiko oli owa wansi yamuleese mbu bagenda okutuuka eri wansi nga noono owa wansi yakubidde edda akampani simu abagamba omukozi yatolose kyokka akoze emirimu gy'eri waggulu gye batamuleetedde egyendo wansi tagikoze Kadaama badde asobeddwa nze kyemmanyi ku Muwarabu kiri kimu nti ne woobeera mupya olaba obeera mupya naakuleeta ng'akimanyi tobeerangako mu Saudi tomanyi bintu bya Saudi ebitambula ewaka tobeerangawo ko it is the first time naye n'ayagala ebintu obikolenga owaawo owa bulijjo n'abikulekera byonna ng'olina obbikola ng'abaddewo ebbanga lyonna naye mwana muwala kyamuweddeko ye yejjusizza n'ekyamutwala mu Saudi Arabia katusembeyo ne ka vidiyo ke nga tukalaba ansaba Mukama Katonda abampe nnyo omukisa wonna wosezera okuba nti olaba vidiyo za Maggie okola kyamaanyi era okola kya muwendo Mukama abanjagalire nnyo badiya katusembeyo ne ka vidiyo kano iyi senga batuterayo kamera e Uganda netulaga waje mulaga mu butuufu omukazi yazze nangula ku ofiisi n'agamba mbu ayagala ina experience nange olw'okuba nkoze emyezi 6 neŋŋamba nina experience nempanika omukono nambuuza oyina experience konze ye n'asasula n'antwala wentuuse omukazi n'ayimirira n'ayingira mu kisenge najjamu abaaya kati nze ndese awo tandaze nti oba ensawo giteeke wali nti oba tandikira wano okulongoosa ate nenkola ki neŋŋendayo mu kisenge gy'ali ne mukonkona nga kumbe ye n'okwebaka yeebase ne mubuuza mama ntandikire waaweeni nangamba wagambye you experience konze yes experience nangamba yala suguru mbuyangu ogenda okola nti wagambye oyina experience nange netandika onoonye wali ekiki efumbiro kuba gye watera obeera ebikozesebwa neŋŋenda ennyumba nsanze ziri fuleezi fulo 3 nentambula kati neŋŋamba kansooke nambula ennyumba eno ndabe bwe yenkana neŋŋenda waggulu wentuuse waggulu bannange nga yo teri muntu n'omu mu fule ey'okubiri eyo neŋŋamba nga ntandikire kwene fule ey'okubiri kuba yo nkyafu nnyo nga basuddesudde ebigoye nga basuddesudde buli wamu jjukira baatugamba maama taata n'omwana bonna bafumbirwa wamu neŋŋamba oba kati eno ewa mukama wange eri wa maama we ng'ebigoye byonna babisuddesudde efumbiro lyonna likyafu konza kansooke kwene eya waggulu nyawo enkya nongoosa eri wansi nange nga ntandika kulongoosa nga nongoosa kati ebannange nze simanyi nakumanya kyandeeta Saudi kumbe mbu omukazi ono bapangisa eyaffe yabadde fule esooka ey'okubiri waliyo bapangisa obedda ndi wa neiba gye nongoosa nenamaka nenongoosa kati zibadde ziwera ssaawa nga zibadde oba zigenda mu 11 nga mpulira bakomawo konze ho gange guse naye mbadde maze olongoosa nga ndidde akagaati ntudde nkutta akagaati ndi mu kulya omuwala kyava yeekanga neneebuuza oba kiki nze negenda mu maaso agate oba nalongoosezza dda eri nalongoosaayo wansi ku makya akubidde maama we maama watuuse bonna bayise bonna bakuŋŋaanye nga bambuuza gwani nga magamba nze Sofia nga bambuuza ani yakuleese nga neebuuza nga mbagamba madamu nga bambuuza madamu yaani ng'ate erinnya ndimanyi tebalitubuulira omukazi yazze yeebise n'akakookolo ambuuza ku bano bonna yaaliwa mbajja beesibye obukokolo nze nga sobola namusongako nti yoono
yolwafulumye obukokolo bwe yabwejiddeko mu kisenge mbambuuza mu bano bonna aliwo eyakuleese ng'ate mumanyi nga mbagamba nze simumanyi nga bambuuza yaani erinnya nga nalyo sirimanyi kyokka maze olongoosa ate nga kyebava banzikiriza nga bambuuza ebintu byo biriwa nga mbagamba biri eri wansi kati omukyabagamba nti alabika oli owa wansi ye yamuleese nga tukkirira wansi tugenda okukkirira wansi ng'oli yakubidde dda woofiisi sagala yadduse bamuwaddemu n'omulala bannange